Balamusiza nate mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi mwenna abandaba ku mikutu gino gye tuliko Facebook, YouTube, TikTok, abandaba ku WhatsApp, mwenna Mukama abampeera omukisa mwebale nnyo okuba nga mwongera okuwuliriza n'okugoberera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkomyewo nate neera twongere okulaba ku mwoyo omutukuvu n'emirimu gye. Okuyigiriza okuwedde twasoma ne tulaba nti omwoyo omutukuvu ono yatusindikibwa okuva eri Yesu Kristo asobole okuba nga atuyamba atutaase eri enkwe za Setaani tusobole okuwangula ensi eno nga tulaba nti awatali ye tetusobola kuwangula. Era kaakati njagala tusomeko ate mu bikolwa by'abatume essula 8 okutandika ku kannya ak'omwenda tulabe Bayibuli kyegamba. Bayibuli ega nti naye waaliwo omuntu omu erinnya lye Simooni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo n'awuniikiriza eggwanga lya Samaliya ng'agamba nti ye mukulu, ne bamuwulirizanga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi. Ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe. Naye bwe bakkiriza Firipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo, ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Era ne Simooni yennyini nakkiriza bwe yamala okubatizibwa n'abeeranga wamu ne Firipo bwe yalabanga ebyamagero n'obubonero obunene obwakolebwanga ne yeewuunya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bayibuli etulaga eyongera ku Simooni ono. Simooni si ye Simooni Peetero oli omutume, naye njogera ku Simooni ono omulogo. Simooni ono yalina amaanyi ge yali akozesa. Bayibuli geeyogeddeko nti yeeyitanga mukulu era n'awuniikirizanga n'abantu n'eddogo lye, abantu ne bamukkiririzaamu era nga gwe bamanyi nti yalina amaanyi yekka nga bamulaba nga Katonda olw'ebyo bye yakolanga. Era tulaba nga omusajja ono yali asise emitima gy'abangi, emyoyo gy'abangi, kubanga tewaaliwo njiri ndala eyabuulirwanga mu biseera ebyo. Bayibuli eraga nti Firipo najja ng'ate yabuulira Kristo, yajja ng'abuulira Yesu. Yagenda okulaba omusajja ono n'abaamuwulirizanga nga balaba ate enjiri ya Firipo ate yanjawulo nnyo nga obubonero n'ebyamagero nga bikolebwa okusinga ate ebibye. Bayibuli eraga nti ne bakkiriza Firipo n'enjiri gye yabuulira ne basalawo ne balokoka. Bayibuli eraga nti n'omusajja ono omulogo oluvannyuma naye n'alaba ti enjiri ya Firipo y'entuufu naye n'alokoka. Katulabe kyekyaddirira oluvannyuma lw'okulokoka. Akanyeenya k'14. Awo abatume abaali mu Yerusaalemi bwe baawulira nga e Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda, ne babatumira Peetero ne Yokaana. Nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa omwoyo omutukuvu, kubanga yali tannaba kubakako n'omu ku bo, naye babatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo ne babasaako emikono ne baweebwa omwoyo omutukuvu. Naye Simooni bwe yalaba ng'olw'okusibwako emikono gy'abatume baaweebwa omwoyo omutukuvu, n'abaleetera effeeza ng'agamba nti mumpe nange obuyinza buno, buli gwe nassangako emikono aweebwenga omwoyo omutukuvu. Naye Peetero n'amugamba nti effeeza yeezikirire naawe, kubanga olowoozeza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu. Tolina mugabo newankubadde okugabana mu kigambo kino, kubanga omutima gwo si mulongoofu mu maaso ga Katonda. Kale weenenye obubi bwo osabe Mukama waffe, mpozi olisonyiyibwa ekirowoozo eky'omutima gwo, kubanga nkulaba oli mususa ogukaawa ne mu nvuba ey'obubi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bayibuli etulaga
nti omusajja ono bwe yamala okulokoka ne banne bonna ate Filipo yali alina okutumya Peetero ne Yokaana bajje babasabire baweebwe amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nabanyonyodde mu kusoma mu kuyigiriza okuyise nti amaanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu osobola okuba nga walokoka naye nga tonaba kugafuna, ng'osaba naye nga tonaba kugafuna. So yensonga lwaki Yesu mu kanisa ye yateekawo abaweereza be n'abatuuzaako ebirabo. Kati tulaba Filipo abuulidde enjiri, ebyamagero bikoleddwa, naye ate ng'alaba nga Yokaana ne Peetero ate bali waggulu we, ate bo amafuta agabaliko ate ga njawulo ku ye gaalina. Ensonga lwaki nabagamba nti omubiri gwa Kristo twetaaga okusiŋŋanamu ebitiibwa mu birabo bino Omwoyo Omutukuvu bye yatuwa, nti omuntu asobola okuba n'ekirabo nga kisukuluma ku kikyo era nga naawe kennyini akirina, alina ekirabo ekimu, weetaaga ono alina ekirabo ekisukuluma ku kikyo. Kubanga twalaba nga Filipo yabuulira enjiri abantu ne balokoka, naye ng'ate alina okubasabira bafune Omwoyo Omutukuvu ate nga ye Peetero ne Yokaana. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era tulaba nga bajja bwe baasaba nga babataddeko emikono ne bajjuzibwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Abantu ne bajjula amaanyi ekitaabangawo mu kyalo kino, era n'omulogo ne yeewuunya n'agamba ekitegeeza nange nsobola okufuna amaanyi gano nga ngaguze buguzi ne ssente. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. N'olwekyo amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ganjawulo ku maanyi ag'ekizikiza, ganjawulo ku mizimu gy'ekika, ganjawulo ku mizimu egyo egifugira ku balogo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Oyinza okuba ng'ompuliriza ssaawa zino nga tonaba kulokoka era ng'okyatambula mu masabo. Oyinza okuba ng'ondaba kaakano naye nga olina ebyawongo bye wajja mu ssabo nga wabijjayo osobola okugaggawala, osobola okufuna emikisa, osobola okuba obulungi. Naye nziza okutegeeza ng'ono omulogo bwe yawanika, nkusaba naawe owanike okkiriza Yesu Kristo abeera omulokozi wo, kubanga amaanyi ag'enjawulo, amaanyi ag'enkalakalira ge amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu Yesu ge yatusindikira ge weetaaga. Ono omusajja Simooni ge yeegomba. Kirungi eddogo eryo lye wajja mu ssabo olyoke ogende mu kanisa ekuliraanye, balyoke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kirungi bw'abadde akyatambula mu ssabo okirekera awo, bw'abadde akyakkiririza mu mizimu gy'ekika egy'ewamwe oveeyo okkiririze mu Yesu Kristo abeera omulokozi wo mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Bw'abadde akyalowooza nti emizimu n'emisambwa gye gisobola okuyamba n'okuwa emikisa, okirekera awo okkirize Yesu Kristo. Emikisa gy'enkalakalira giri ne Yesu era giri mu maanyi ago genkugamba ag'Omwoyo Omutukuvu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Njagala tugendeko ne mu bikolwa by'abatume essula 17 tandika ku kannya ka 24. Katandike ku 22 tukifune bulungi. Kagamba nti kubanga akanya ka 21 abaseene bonna n'abagenyi ababangayo tebakolanga kintu kirala wabula okwongeranga okuwuliriza ekigambo ekijja. Pawulo n'ayimirira wakati mu Aliyepaago n'agamba nti abasajja abaseene mbalabye mu byonna nga mutya nnyo balubaale, kubanga bwe mbadde mpita ne ntunula bye musinza n'ensanga ekyoto ekiwandiikiddwako kya Katonda atategeerwa. Kale kye musinza nga temukitegeera, nze kye mbabuulira, Katonda eyakola ensi n'ebirimu byonna, oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono, so taweerezebwa mikono gy'abantu nga yeetaaga ekintu, kubanga oyo yabawa bonna
obulamu n'okussa n'omukka ne byonna yakola okuva kw'omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna bwe yalagira n'abaawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuulamu kwabwe banoonyenga Katonda mpozi bawamante okumulaba newankubadde nga tali wala wa buli omu ku ffe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Abandaba era abampuliriza, Bayibuli eraga omusajja ono Pawulo bwe yali atambula ng'abuulira enjiri yatuuka mu kyalo kye bayita Eriyopaago era n'asangayo abantu abaali bakyasinza bakatonda abalala era n'atandika okubuulira enjiri eno eya Kristo. Bayibuli eraga abantu bano ne batandika okumuwuliriza nga naawe bompuliriza kaakano n'abannyonnyola ku bigambo bye mbanyonnyola kaakano nti emizimu gino tegirina kye gisobola kukola, tegisobola kuyamba muntu eyatondebwa Katonda era eyamubumba. Bayibuli eraga tiyabannyonnyola nga bwe mbanyonnyola ku masabo nti amasabo gatuulwamu mizimu, gatuulwamu emandwa, naye egyo giba myeyo gy'abantu abaafa era tegisobola kubaako bulokozi gye gireeta eri obulamu bwo okuggyako Katonda. Bayibuli gweyogeddeko eyatuwa, Bayibuli egambye nti Katonda atuwa obulamu atuyamba. Akanyika 28 kubanga mwoyo tuba balamu tutambula tubeerawo mu Katonda ono gwe mbanyonnyola mu maanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu bwe tusobola okuba abalamu, bwe tusobola okubeerawo, bwe tusobola okufuna emikisa gyaffe era bwe tusobola n'okuba n'obulamu obutaggwaawo. Ekyo mikwano gyange nga mmaliriza, bw'obanga obadde eyo nga tonaba kwatula bulokozi ogenda kwatula nange obulokozi nga tetunaba kusaba. Ate naawe abadde yaseeseetuka okuva mu kisa kya Katonda, okuva mu kisa kya Kristo, mbadde nkusaba okomewo mu kisa kya Yesu. Bw'obanga olina engeri gy'obadde weebuuse okuva mu kisa kino eky'obulokozi nga mu butuufu Omwoyo Omutukuvu alina engeri gye yakwesitalako, beera wa ddembe okusabako nange n'omutima gwo odde mujjuzibwa amaanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu. Oyinza okuba nga walokoka ng'obadde tonaba kujjuzibwa amaanyi gano, neera nkusabira Omutukuvu akuwa ekisa osobola okuweebwa amaanyi gano. Kale mikwano gyange nsaba tusabeko ffenna. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nkwebaza Mukama wange gwe yakola eggulu n'ensi, eyatonda abantu bo. Mukama wange Kitange, nsaba Mukama wange oyambe abantu bo okwongera okumanya n'okutegeera n'okumanya nti mu nsi muno watusindikiramu Omwoyo Omutukuvu atuyambe, atutaase, atulwanirire eri amaanyi ag'ekizikiza. Taata, nsabira buli muntu yenna ampuliriza abadde anyigirizibwa, ng'anyigirizibwa Setaani, ng'atulugunyizibwa omulabe, ng'atulugunyizibwa emizimu gy'ebika byonna, nsaba Mukama wange omutaase eri abantu Mukama baawongebwa mu Setaani, ababadde batambulirwako endagaano embi ez'okubonaabona, ez'obwavu, ez'okunyigirizibwa. Bonna Mukama wange nsaba Taata obasisinkane kaakati, sisinkana balina ebirwadde ebyabatomera, Setaani bye yabambaza, bikansa, pressure, byonna AIDS, byonna nsaba obasobolole mu Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Abaloota agabi, emizimu nga gibatulugunyiza mu birooto, nsaba bonna obataasa obayambe, obasobolole mu Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nsabira abo Mukama beetaaga okujjuzibwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Taata, njagala Mukama obayambeko Mukama, obasisinkane Katonda wange. Era zino eddakiika Mukama wange nsimbuliza buli mwoyo gwono omubi, mpakanya buli kyonziira kyonna ekibadde kitambulira ku bantu bo Mukama wange. Obubi bwonna Setaani bwe yateeka ku bantu bo, ebikoligo bye yabambaza byonna mbisiguukulula mu linnya lya Yesu. Leka bibaviireko ddala mu Yesu Omwana wa Katonda omulamu, bibatte bibaveeko mu linnya erya Yesu. Eddakiika zino Mukama wange malamu amaanyi buli ddogo, buli muzimu, buli misambwa, buli mandwa, emyoyo gy'abacwezi byonna mbisiba mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Leka bive ku bantu bo, bibatte bibaveeko mu linnya erya Yesu Omunnazaaleesi.
Taata nsumula Mukama wange taata amaanyi go ag'omwoyo w'omutukuvu Mukama leka gabagweko Mukama oyo atudda ndaba kaakano Mukama amaanyi go gamusisinkane mu Yesu oyo ali Mukama wange taata mu ntebe nga mpuliriza Mukama nga mulwadde leka asituka atambule mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amaanyi go gamusisinkane gamutomere oyo abadde yaggwamu amaanyi ag'okusaba Mukama wange amaanyi go gamutomera gamusisinkana kaakati mu Yesu Omunnazaaleesi nangirira okuwonyezebwa eri obulamu bw'omu Yesu nangirira amafuta amajja ku bulamu bw'omu Yesu nangirira okunywezebwa taata nkwebaza kubanga buli muntu yenna Mukama wange omusisinkana n'abadde tebanaba kulokoka Mukama nga baatudde obulokozi Mukama wange nsaba bawe obulamu butaggwaawo nsaba basumulwe bawe omukisa era bambaza amaanyi go muli Yesu Kristo tusabye nga twebaza amiina. Nsaba Yesu mwenna abanjagalire abawe essanyu abawe emirembe abawe bye mwetaaga mu linnya lya Yesu Mukama bawe omukisa.